Mr. Soze Ekiboozi. Anti gwa kiboozi. Anti kino kiboozi. Mr. Sozi nze kankyuseemu ngenda kweyitira chairman wa kaalo. Wano tewali bizimba. Kino ekiboozi tekirimu kyakuyiga, tekirimu kiwabula. Kisesa busesa munnange. Mr. Sozi Cheya munnange nga njijambeera ewa jjajja wange. Ndi olwo myaka emeka? Ndi mu myaka ndowooza nga 8. Kuba nali mu P3. Myaka nga 8 mbeera ne jjajja wange. Baganda bange baabatwala mu kisulo nze ne ŋŋaana. Kati mami n'asalawo antwale mu kyalo ewa jjajja wange. Munnaye mu kyalo eyo jjajja wange mukyala Munyankole. Erinnya nkozesa erinnya ki? Kankozesa erya Maria. Omukyala Maria muntu ng'ayina effujjo. Naye bambi yayina ettaka nga ddene kati nga kuliko abagagga abamuliraanye. Bayina ebiraalo ng'ettaka lye balyegwanyiza ate nga libala emmwanyi. Siikulwise eyo. Jjajja yali mukazi mulimi, ng'alima lumonde, ng'alima kasooli, ng'alima ebijanjaalo. Naye nga byaffe byakulya waka. Nga byaffe byakulya waka. Munne Mr. Sozi, abantu baali bamujooga bambi olw'okuba yali mukadde ate nga nnamwandu. Kati baayagalanga ettaka lye okuligula bonna abaana banneiba abamuliraanye. Naye nga naye agamba, nze gundi, anti tugambye Nze Maria situnda ttaka ly'abaze. Banziika mu ttaka ly'abaze. Kati munnaye mu kugaana okutunda ettaka baasalawo okumukolangako olukuunya. Nga bata ebisolo byabwe nga bijja mu mmere ye. Chairman, ndi mu adventi naye ebisolo ebimu ku bye baatanga bwali buhipsaamu. Olunaku lukya lumu Mr. Sozi munnange mba ndi awo ng'akantu akaberege kajja mu lumonde wa jjajja kafukula. Tetukalengera, tulinaye tutudde mu kimwanyi kyaffe ne jjajja. Tuli mu kunywa mubisi ne kalumonde k'ebikuta nga tusiise wali ebinyeebwa byaffe ebbali. Awo emmere yabanga maanyi. Munnange jjajja agenda okulengera amalagala g'enyeenya. Amalagala g'enyeenya. Agamba simanyi embizi za gundi zikomye mu nsonyiwa Abasiraamu naye emboozi ejja kunyumya nga nkyogera ntyo. Eweena enyuma simanyi embizi za gundi zize mu nnimiro yange. Naye Mukama n'akuba ku bisambi. Munnange ng'ayimuka. Y'ono omuntu eyayambalanga gomesi anti ye yaziyitanga kadde. Ng'agisiba kati ng'emikono agyeyambulamu kati n'asiba ekifundiko eno waggulu mu kifuba. Tuba tutudde tuli ku mimmonde gyaffe, embizzi z'omukulu nga zizze mu lumonde. Jjajja ng'abeera yeebirigana obwo obusolo nga waabugoba budda munnaaye. Kati nga kye bakola bazisiba ne bwe baba bagenda okuzita ng'omuguwa bagusalako ekitundu nga balekako katini nga bazita. Omukyala ng'abaguka ku mimmonde ng'agenda ng'asooba abaana atera otuuka ku kabizzi. Akabizzi ne kadduka. Naye munansonyiwa naye nze yalabako wali emboozi yali enyuma. Kaali ka movie munnange ate kaali ka action kubanga kaali ka action packed nga jjajja n'akabizzi. Munnaye kyeyamaani jjajja akabizzi we yali akatuukako akabizzi nga kateekako jjajja ng'agamba leero sikulekera nkulina. Nga wuuyo ku bikata n'abuuka kino n'abuuka kini n'ankoowoola yali ayina erinnya lye yankazaako. N'ankoowoola gundi jangu. Munnaye ng'ate nze gw'olaba nti akabizzi.
Sister Sozi nengenda nange nyambeko jajja naye nga naye ntya. Jajja nabuuka ekikata ngaabuuka amacho. Nabuuka n'akabaka akagulu akamu akabizi ne katandika kumbe jajja akabizi nga wonaabeera ku bikata nga bibiri wakati kati nga akabizi okugulu okumu kagutadde eri ku kikata ekimu akalala omulala guli eno jajja yabaka kagulu ak'emabega kati otubuto buto twakaberege nga tukunukidde ku kikata ekikali wakati ng'otugulu otulala tuli eri kati ono akutte n'akagulu akamu kumbe naye agudde kati nga engeri gy'akozeemu yeemu n'eyakaberege singa ebiseera bye waaliwo essimu kyandibadde kifaananyi kya lunaku nga bw'agamba gwe ne mukama wo munjogedde ebbanga gwe ne mukama wo munjogedde ebbanga naye leero nkulina nga bwe yeewalula nanti asika okugulu kulala kusembere nga ne kali bwe keewalula kadduke nga mpita nga ngamba jangu okakwate munnange nga ngenda mbasanga waawo nga njija nkakwata omugongo nga nkakkatira wansi mukazi wattu ng'ayandayanda ng'asembera asika ekigere ng'akanyweza mbuuza kyekyaddirira ng'agamba nkutwala kwalasi munnange Mr. Sozi kubisaamu akafaananyi ng'ogoba akaberege mu kkubo ng'olinga agoba ento gitwala ku ttale. Mr. Sozi kubisaamu akafaananyi okuvanga ku Freedom City paka Kibuye nga ye waalasi ngeza bugeza anti ye yayitangayo waalasi. Mr. Sozi jajja ng'akwata omuguwa gwe twalina omuguwa gwaffe nga twagusibaawo nkesa akutte ekisolo nga gwayambazaamu munnange ng'akwata ekiggo ng'agomesa ajambala emikono ng'agamba leero nkutwala ng'agoba akabizi nga batambula mu kkubo ndowooza yatambulirawo essaawa nga nnya mu kkubo anti jjukira embizzi teringa nti enaatambula ogikuba emiggo bwewalira bwagisika Chairman njagala oteeberezeemu mazima ddala ng'osanze omuntu mu kkubo n'embizzi ng'agitwaleyo distance ng'atuukayo munne ndowooza bwe yatuukayo ng'ono owaalasi yali mukwano wa nnyini kasola ako ng'amugamba ate yali amusuubuza gonja nga kwolwalina okgenda asuubule gonja we ng'amugamba gitwale ewa gundi ng'amusindika ewaddako ku kaala akaddako nga jajja yeebagala mbizzi yennyumisa ng'akomyewo mbu yatuuka mu kkubo ng'egaanye otambula n'agiteeka ku mugongo. Mr. Sozi embizzi n'agiteeka mbu ku mugongo kaali katoototo nga si nkulu mbu n'agenda n'atuuka ng'emukwagula ng'emumenya n'agizaawo wansi n'atambula ne yeeyongerayo munnange sekurisa eyo ng'atuuka ng'akalekayo mba ndi awo ziri ssaawa eyo 9 nga kitundu yasimbudde essaawa ndowooza zaalinga 2 kitundu eka ng'akomawo ziba ziwera 10 nga piki etuuse eyeeri gye yalese akanankani k'omusajja munnaaye ng'ajja nga bayita omusajja nnyini kisolo babituulamu ng'agamba nze andiyirire emmere yange nnyini kisolo ng'aliwa kati nga ne nnyini kisolo amugamba nkuliyiridde genda nga we watutte embisi yange abawuliriza munansonyiwa naye emboozi yali esesa genda nga ye watutte
embizi yange ogikomyewo. Ono nnyini embizi yalina booda naye yagamba taginonayo. N'agamba Namwandu nga bwe watutte embizi yange ginone. Jjajja wange n'akuba ku bisambi n'agamba nze Maria siginona. Onjogedde ebbanga era kati mbulayo gundi ne gundi. Mune Mr. Sozi emboozi mpanvu naye omukadde ng'agaana okunona ye akaberege. Bwe yagaana okukanona munnange nga bamusasula nga bamuliyirira ng'oli agenda ng'agaana okukanona ekiro kye baakola nga bayimbula nte. Tuba twebase ente nga zijja. Naye kati eno story for another day. Eddakiika ndaba ziyiseemu kuze wagamba ku kiboozibozi naye nga Mr. Sozi webale kutuweereza. Mbadde nga Mukamoli naye ngambye eddaaki nange kanjogereko nina bingi ebiboozibozi kubanga yozo love story olemwa. Naye Mr. Sozi ekituufu kiri nti nga tuvudde mu lwali kati biri ebitazimba tubirese webale kutuweereza nnyo. Nze nkuwuliriza ebbanga kuviira ddala eri mu Nankani mu kaalo eyo mutwerire yonna eri yonna o love stories okuviira ddala ku prime. Naye Mr. Sozi webale nnyo webalidde ddala otukozeemu omulimu webale tuweereza. Naye biwanvu naye kankome wano for today. Stories zo nnyingi naye ebiboozibozi olemwa kubanga ate Mr. Sozi ninayo ekiboozibozi. Era embizi yoyo omusajja yennyini yajja yagisibirako ku nkondo y'ekitanda. Ekyo kyoba olikiwana mu 20 ipsamu ku nkondo y'ekitanda. Mr. Sozi nembeera ebweru nga akabizi keeka mukama wange mu nju nkuuma kabizi. Koro yaganda otambula nako mu kkubo n'akasibira ku nkondo y'ekitanda n'agenda ewalasi. Ng'eri yamubonyabonya ku luli naye ate yo nayo story ndala. Bane Mr. Sozi nze jjajja wange ate nina lwe nasogozaako omubisi ogw'okunywa n'ebigere mu seppiki. Kankome wano naye nga Mr. Sozi webale tuweereza bambi Mukama akuddizeewo byonna by'okola akutusasulire akutwagalire. Abawuliriza mwenna mbaagaliza sabbiiti ennungi. Mukama abawo omukisa. Mr. Sozi ekituufu kiri nti webale tuweereza tusiima empeerezaayo kubanga oyina kye wantaasaamu kye nali ngenda okukola n'empuliriza love story n'enkiwona. Mukama atikkula omugugu sinza omukubakomerera ku musalaba siri munyeze yanyaga eza Global Fund oba okutta abeekannungu. Katimba ndi mu studio mvoisinga nga bw'omanyi nayina biseera bye nayina omukazi gwe nayina nga ndudde naye mbidongo ew'abasega bwanga mpulira njagala abeere bulungi. Naye mba ndiyo nga bw'omanyi obusiru bw'abakazi oba buba bujega oba guba mwoyo gwa bwavu abamu ngwe nina taliimu. Okitegedde kati omukazi yakuba essimu mbu ye talaba tamanyi gye ndaze nga nange sina we mugamba nti ndiwa ndi mu studio. Yakuba essimu yiga n'agibaka bwevu. Hello gwembwa gwe oli ne bayiga abafere muyeyo agasebo vaayo mu kasenga olaba ndabirwamu eri ne Eddie Eweri vaayo etwalonda mwatwefuulira bati mumegeta nsimbi temutulinako etwabatuma babyerabira dda tebakyamanyi banaku baakuno iye munaamanya mutya ffe ebitusumbu wange omuceere sukaali mugula nsawo ne mutindika amafuta munywaga kaadi mmwe temusalwa kuba nali pasita yali fane nali mmanyi okulanga drive bulungi kati pasita n'agamba teri ajja kusobola drive y'emukono genda ogyogerere nenyambala engoye zange nenzira ku mmoloka mujemula basaninduga ebintu bizibu oyogeranga atali ggwe saawa 7 gw'emisana nga kolini abantu bali ku layini ejjula
kafuna abantu nga kasanvu awo naye mba ndi ku mmotoka nanga ku mulyango sanga 12 ekikazi ne kijja ekintunuulira ne kigamba musiru gwe nduga n'atajja tugenda okukuba naye ng'ali kunze tuuka mu loogi gye baasuze Abudu ali ku zino Mamuli ali ku zino nakonkona Mamuli toto n'aggulawo kiki kono omwana ayagala kuyimba biki n'amunnyonnyolako Mamuli kumannyoko Jeni ero zamba yaliko sita naye kati omunoonya takyalabika abayimbi baalagana mmwe mbalabula